إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka yasinzibwa mu butuufu. Tumwegayirira okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ekkubo eritwala eri Allah nga bwe tulina okusinzaamu Allah, tulina kulaba bwe yakola, nga bwe yakola yeddiini Allah gy'ayagala sallallahu alayhi wasallama. Ekyo twalaba nti yakibalagako mu bulamu bwe ku mirimu egy'enjawulo yagikolanga, n'akibalaga nti Allah gy'ayagala nga bw'akoze. Bwe yafuna wuzu nga bonna balaba, n'abagamba man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha, afuna wuzu nga gye mulabye nfuna, bw'atyo ye wuzu Allah gy'ayagala. thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akusonyiwa amazambi gonna agakulembera. Ofuna wuzu nga nabbi gye yafuna, n'osalaira akabbiri. Akakwakulizo yakeetololeza okwo wuzu nga gyafunye. Bwe yasaala n'atugamba sallu kama raaitumuni usalli. Bwe yakola hijja n'atugamba litakhudhu anni manasikakum. Buli kye yakolanga tulina kukola nga bwe yakola. Era ne Allah n'atugamba lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal akhir. Yenna akimanyi nti akaseera gye kali okuyimira mu maaso ga Allah, olunaku lw'enkomero gye luli, olina kukola nga bwe yakola. Bw'okigaana gwe wennyini oba weerangiriddeko okuzikirira, gwe wennyini bw'ogaana enkola ye oba weerangiriddeko okuzikirira. Ayagala okuwona alina kukola nga nabbi bwe yakola. Abajja ku nabbi enkola eyo be basahaba, nga bwe yakola eddiini. Basahaba bwe bagimuggyako ne bagitutuusaako. Kyova olaba Allah imaani gy'ayagala ye y'abasahaba. Nabbi yennyini bwe yali atukubiriza abagenda okuwona yagamba mithlu ma ana alayhi alyawma. Teyakomaawo, olw'okuba abamuggyako enkola eyo be basahaba ne bateekera ddala ensomesa ye mu bulamu bwabwe. Nabbi n'atugamba wa ashaabi, ne basahaba bange. Era ensonga gye tuliko wano ab'ebitiibwa mu musomo gwaffe guno
okwanukula bid'a n'okuzaayo okuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala, nti tetulina buli yenna ayagala okuwona okujjako tulina kukwata nkola gye baaliko basahaba. Ekyo Qur'ani yennyini kye yatulagira, anti oli ayinza okugamba Qur'ani ne sunna. Qur'ani etulaga Qur'ani ne sunna ku ntegeera y'abo basahaba. Ayati twaziraba n'obujulizi mu ahadith z'owekitiibwa nabbi waffe alayhi salatu wassalam, nga hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari, hadithi ya Irbad ibn Sariya n'endala. Twakoma ku kyokulabirako nti ekyo ne basahaba nabo bennyini mu bulamu bwabwe kyekyo kye baategeera era bakitabaka, bakiteeka mu nkola radiyallahu ta'ala anhum. Ne tugamba ebyokulabirako kyekyafa kye twalaba ekyasooka ekya sahabi omulungi ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud. Bwe yatuuka basajja, ekyafa ekituufu mu Sunani Darimi n'ebitabo ebirala, basajja mugimu ku mizikiti mu Kuufa baateekawo enkuŋŋaana nga bagamba nti batendereza Allah, sabbihu mi'a kabbiru mi'a. Bwe yabasanga n'abagamba ekimu ku bibiri, ng'amaze okubalaga nti basahaba baabali, yabagamba radiyallahu ta'ala anhum, haulai ashabu rasulillah, bali basahaba. Kiba kubanga kye muliko yeddiini, abaali soso kikola be bani? Sahaba. Ne bamugamba twagadde bulungi kutendereza, kyava yabaanukula ennyanukula ennungi egenda ku buli yenna azuula mu ddiini. Buli yenna azuula mu ddiini alina kulondako kimu ku bibiri. Oyo ali ku buruda, ku dduwa, ku mawulidi, tumugambe nti osinga basahaba. Bw'abakkiriza nti si abasinga, ekyo kyaliko bubuze. Ekyo twagamba tetufunamu ntengereze nga tukyogera. Oli ne bwaga abantu ate boogera la ilaha illallah, babuze. Abagenda okuziika nga bwe bayimba la ilaha illallah, abo babuze. Ate abasajja nga boogera la ilaha illallah, erina buzibu ki? Babuze. Oba gwe kale tugambe nti basinga basahaba, fe tulina kimu ku bibiri. Fe kye tukkiriza kye tutalinamu kubuusabuusa nti babuze, kati pozi gwe tugambe nti basinga basahaba, ate bw'okyogera oba omaze okukaafuwala. Kati tuba tusigazaawo option ey'okubiri nti abo babuze. Abali ku mawuledi basoma ebitabo bingi, ate basajja kuliko ne Dr. Gu. Fe tulina kimu ku bibiri, byonna ebitiibwa bibawe. Tumaliriza tugamba babuze, okujjako nga gw'otugamba tibasinga bani? Basahaba. Ekyera ne mu Daruswede twakyogera, abazikiri ne bongera okwemulugunya n'okuvuma neeno. Olwo ne gwe mpereza omusiraamu amumpadde ne muga ekyo ng'ayogedde kitono. Ne mugamba ekyo kye tuliko ye ntegeera muzikiri batwayogera mu gundi ewedde. Bwe bakamuweereza n'agamba kati shaitaani yeeyogera ki? Ne woba otuyise shaitaani oba otuyise ibirisi, tetufunamu tengereze nti abazikiri babuze. Babuze. Ate nabagamba nti amadhabu ge mugamba ge muliko mugavaako. Mugamba nti tulina kwanukula baki? Babuze na kuboogerako. Si bwe kiri? Baga wakimwanukula abantu. Kakati aga amadhabu ge mugamba nti mwakimwanukula abantu temugaagala, ate mwe mugagwamu. Oba kitegerekese, senga mubadde ddala muli b'amazima nti temusaana kwanukula, lwaki ate mwe mutwanukula? Mukuume eddiini gye mugamba nti tetulina kwanukula. Mwagaza ki abantu? Buli omu muleke. Kati gulaki ate otwanukula tuyita shaitaani? Lwaki ate ogamba nti ebisajja ebyo byantama? Okuuma eddiini yo gy'ogamba nti eddiini kitegeeza nfu gy'oliko naawe okimanyi nti obubuze bulina okukola ki? Okwanukulwa.
idhan tetufunamu tengereze omuzikiri newewegira abazikiri ekkubero libakubanga lyerya da'wa abalisosodde kwata bali badde bali tukiddamu nga tewaliwo nakugira kwonna nti abazikiri babuze abasajja nga basiba ebitambaala abasajja ne balekemu abazikiri babuze okujjako tugambe nti basinga basahaba nebo batosobola kyogera era wokyogerera dini oba ogitadde tosobola kyogera nebo okkiriza nti basinga basahaba enkola basahaba gye bakola mu da'wa bwe buluŋŋamu nebwona enyola nebwona jjula nebwona akuukako waya zikuukeko ffe kyekigambo kyaffe ali ava ku ekyo nabbi kyataaliko ne basahaba bubeera bubuze era ne nabbi bwe yafaala mudde nabbi wa umma yagamba mu hadithi entuufu wa kulla bid'atin dalaala yennyini nagamba bid'a bubuze kyobola abaziki tugamba buze nga tukijja kwani ku nabbi waffe atyo bwe yalamula bannamawuledi bannaburuda bannatahaliiri babuze akati ekyo sahabi yennyini Abdullah bin Mas'ud yafunamu tengereze ku basajja abaali mu muzikiti kuba abantu ekyo kibalumya omutwe abasajja bali mu muzikiti basula na muzikiti ensiri zibaluma twagambye oba nsiri zibaluma oba biyenje bye bibaluma oba bikubye bibaluma ekyo kibaliko bubuze siri ekkubo nabbi waffe lyeyakola ki lyeyakwata ayagala okuwona alina kukwata kkubo nabbi waffe lyeyakwata alayhi salatu wassalamu era Abdullah bin Mas'ud abasajja yabasanga mu muzikiti n'abagamba kimu ku bibiri mwe musinga basahaba oba kyemuliko buki bubuze obujulizi twabulaba bulungi twongera okubagamba nti kyekyo ekigamba abazikiri oba beemulugunyiza oba kyekigambo kyaffe kummwe nti eryo ekkubo lye mwakwata kkubo lya bubuze si lye ekkubo lye yaliko owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ate ye Sheikh Muqbil nga bwe nabagamba yabagamba mmwe eryo ekkubo n'Abu Jahali abakubaawo yali beegasseeko mwaligenza okugira ani agweyo akawunga ka leero eri emabega w'olutimbe Abu Jahali wuuyo yabagamba mubirekere ero nze ndi mugundi oba daawa y'abazikiri Abu Jahali temunyiiza kasita ogamba nti banne yatutonda ye Allah tugabirira ye Allah Abu Jahali mubeera wamu ne kasojja ne tawhidi awo Abu Jahali weyeekyakyanira ne banne ajaala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ne da'wa ya gundi ya ba Muhammad Ilyas al-Kandahlawi oye yalota obuzikiri mu kigambi wa yali yebase ne bamulosa Muhammad Ilyas yatandikawo da'wa eyo yali yetolola ne zikabuli era tuli afatwa zamanyi kwaba abazikiri naddala abo bakama baabwe abaga tosayira mabegawo abo abetolola n'entaana nga tebalaba tebakirabamu na buzibu nasalullah salama obujulizi obulala barakallahu fikum ku nsonga ki nti ne basahaba baali bamanyi nti ekyo basahaba kye batakoze bubeera buki bubuze kyekyafaayo kya sahabi ekyo tukirabe kiri kibale kyafa kya Abdullah bin Mas'ud ekyafaayo ekyokubiri kyekyafaayo kya sahabi omulungi habru al-Qur'an habru al-umma wa turjumani al-Qur'an omukubavunuza abakugu Qur'an mu basahaba abazito Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kyafa ekiwanvu imaamu bakifuluma mu bitabo nga Jami'ul Bayan al-ilm n'ebitabo ebirala yasaba bakhawariji nga bamaze okukafuwaza Ali ibn Abi Talib era nga balaba yakafuwala ne basahaba bale bakafuwaza bagenda ne bakampinga mu kifo ekiyitibwa Harura era kivola agamu ku mannya gayo bagayita al-Haruriya Ali ibn Abi Talib Ibn Abbas ajjawali namusaba Allah ali yamuggulirawo mugenda mukunakasha n'okudibetinga ababuze n'obubuze era eno nsobi bannaye okudibetinga n'abantu abo tebireetebwa na mulujjudde
tebisaana na kugulawo kubanga wayinza okubeera shubuha esuulibwawo kubanga ffe tuli ala bayina kati gojjembu twagala munakasi ogukwata ku mawuledi kikyenkwetaaza abantu bazuule mu lujjudde nti amawuledi galabika ddiini nze sirina kubuusabuusa nti amawuledi si ddiini bwe kibanga abamanyi abamu ku abo abantu bagendanga gye bali ne basinkana eyo munda naye tetukijjayo kiteeka mu bantu kuba waliwuza okubawo shubuha esuulibwa negiramu eddiini y'abantu baffe kye tuliko ge mazima tetulina kubuusabuusa tetulinayo nti kirituuke lulikeera ne tugamba nti eddiini amawuledi ddiini tetulinayo nti twetaaga omunakasha gujjulaawo n'abazikiri titulikeera enkya ne tugamba nti abazikiri nayo daawa ntuufu la oba bakhawariji oba abashiya tetulina naye bwe kibanga omumanyi avuddemu n'agenda gye bali kati ngaoba abashiya ayogere nabo abalaga eddiini entuufu ekyo kikolebwaye naye okuleeta wano mu lujjudde kyamanyi bangi bakigaana mu bantu ba bulijjo buli omu dibet tugigule ono ayogere noono tufunayo omumanyi kati nga Abdullah ibn Abbas ono kye yakola Ali yamuleka agende gye bali nga alimu haburu nga muzito nyanja mu ilmu kyava yasituka agende eri abasajja abo bakhawariji bamaze okukafuwazaani Ali teyaggulawo gundi nabo kubanga Ali kyaliko yeddiini entuufu ne basahaba naye bali okugenda gye bali basajja bali awo balina ensonga ze buruda ne tulondamu omukugu omumanyi agende gye bali naye tetukireka tuyite abantu bonna abasaaze bajje batuule twogere noono ku mawuledi twogera ki abasaaze kye tubagamba eddiini ti amawuledi si ddiini kyekyo kyekigambo kyaffe tekiddibwamu kyekyo tuli ala bayina era Imaamu Maliki yeewunya omusajja yali amuyita mbu badibetinge namugamba habwompangula ngwanzira ku saidi habwenkuwangula ngodda ku saidi owokusatu bwajja n'atuwangula namugamba ya hadha musajja gwe eddiini si bwetyo ddiini fe tuliku ekyo nabbi kye yajja nakyo tetulinamu kubuusabuusa nti leero ndi wano leero ndi wano leero ndi wano la kye tuliko tuli ala bayina ku bwolefu obwo ku bulungi obwo nabbi waffe bwe yajja nabo alayhi salatu wassalamu kati sahabi ono omukugu yasituka yasaba Ali amukkirize mu kiseera ekyo Ali mukulembeze w'abakkiriza agenda asinkana abasajja abo bakhawariji emu ku nsonga ebajja mu kibinja ekyokuwona ekibinja ekyaba ahli sunna bakhawariji kwe kafuwaza ng'era bwe bakola ne bakafuwaza Ali n'ekirala kwe kufuluma ku bakulembeze naddala abakulembeze abasiraamu nga bwe kyaliku Ali ibn Abi Talib bagende Harura ibn Abbas asituka agenda yateekamu n'ekyambalo kyali kirungi nga kinyirira n'obutamanya ddiini kyafa ekiwanvu basooka kumunenya n'abajjira ebyafa bya nabbi oluusi lwe yavangayo ng'ayambadde anekaanekanye alayhi salatu wassalamu naye bwe yatuuka we bali kyafa ekiwanvu amanyi bakifulumya mu bitabo ebiwerako Imaamu Lalakai Imaamu Ibn Batta al-Ukburi Imaamu n'abalala ba imma banene baleeta ekyafa ekyo kituufu Sheikh Muqbil mu kitabo kye naye yakireeta as-Sahihu al-Musnad mu silsila sahiha ya Sheikh Albani naye yakireeta ba imma bonna kyafa bakireeta kyafa ekituufu Ali ibn Abi Talib yamukkiriza agenda asinkane abasajja abo bannabida wadde engeri yobbo abamanyi abalaba nti bakafiri olwa ahadithi ezikubyeko nabagamba kyekibinja nabbi kye ebibinja bino olaba bazikiri basuufi nabbi teyabyogerako buterevu wabula bibuna mu bujulizi nabbi okutwewaza okuzuula muki naye bakhawariji nabbi yabakonderako ddala yakhrujuna min addiin sharru lkhalqi walkhaliqa yatuuka n'okwogera ebigo n'agamba bwe mulaba kilaabu ahli nnaari makuba mala kilaabu nnaari mbwa za muliro lwaki mbwa amanyi bagamba bajja kujja munaku lw'enkomerero ng'ebifaananyi ebiringa bya mbwa mu muliro abala bagamba la bajja kubanga ebifaananyi ng'eno kyokulabirako muntu wansi ng'enga omutwe gwa mbwa lwaki amanyi bagamba kubanga baali ku nsi ng'ebikolwa byabwe bya mbwa yoyo bagamba nti kwetulisa yakiyita ddiini basobola okubaaga abasiraamu bannaabwe bakola ebikolwa nga bwolaba embwa ogira mugenda okulaba erumya akaana ekalumyeko okugulu ekalumyeko okutu kati ebikolwa by'abakhawariji
bikolwa biringa byaki byambwa. Nabbi kyava yabayita embwa z'omuliro, ebikolwa ebikyafu bye bakola. Ibn Abbas babikola bennyini. Laba engeri gye battamu Ali ibn Abi Talib, be batta Uthman, be batta Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat. Bamusanga ne mukyala we ne bamutta. Mukyala yali muzito ne bamwabuluza olubuto. Mukyala ng'ali mu kulaaja n'abagamba inni mra'atun hubla, ndi mukyala muzito. Tebabitunuulira ne bamwabuluza ne bamutta. Bikola byambwa. Nabbi kyava yabayita embwa z'omuliro sallallahu alayhi wasallama. Ndowooza bagundi baseeka hikima bajja buuza lwaki nabbi yagamba mbwa. Waliwo ebitonde nga bisaana okwogera kyebiriye naye ndowooza tebayinza kibuuza lwaki nabbi yayogera bw'ati n'aziyita embwa. Bayinza ogati yayita discipline, baseeka hikima bayinza okyogera ku nabbi oba kyogera ku nabbi, diini baba bakyagirina. Nabbi yayita na Abu Jahali, taata w'abasiru Abu Jahali, kati baseeka hikima bayinza omwanukula naye. Naam, Abdullah ibn Abbas ayingira eri abantu bano ng'ayambadde bulungi nga bwe tugambye. Bafunye omukisa omumanyi omunene abakyalidde, bamubuuliza nnyo mangu nnyo, maja abika, ki ekikuleese wano? Laba gwe babuuza sahabi mukugu y'omu ku banene mu kiseera ekyo mu ilmu, baali badde baaniriza bamanye nti Allah abawadde ekyengera bafunye ku muti, naye balaba embuuza gye bamubuuza, maja abika, ki ekikuleese wano? Min aina ji'ta, ovudde wa? N'abanukula ennyanukula gye twagala ennungi, lwaki tuleese ekyafaayo kino? Abantu bano yabagamba ji'tukum min indi ashabi rasulillah, nze nzize nvudde eri basahaba. Makuba agamu yasooka bagamba nvudde eri Ali ibn Abi Talib, mumumanyi obuzito bwe nga kyayagala obategeeza. Ali ibn Abi Talib mu kiseera ekyo ng'abali ku mwaliiro gw'ensi asinga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Wano yabagamba nvudde eri basahaba, n'ayongerako wulira, yabagamba walaysa fiikum ahadan minhum, nabaga mummwe temulimu sahabi no nga kyayagala okutegeeza mwetunulemu nammwe basahaba bonna bali eri mubakubanga kyemuliko ddiini. Ne basahaba baali beegasseeko, kitegeeza muli ku bubuze olw'okubanga basahaba siwe tebabitegeera nga bamubitegedde. Abakubanga Ali mukafiri nga bwe mugamba ne mutuuka n'okukola byonna bye mukoze, ne basahaba baali beegasseeko. Naye okuba nti mummwe temuli basahaba, mukakase nti kyemuliko buki, awo tubadde twagala mu kyafaayo kino. Ibn Abbas yayingira gye bali n'abagamba nzize nvudde eri baani? Mummwe temuli mu sahabi no. Era walillahi alhamd teriyo basahaba no yegatta ku bid'a eyo n'ebikola ebyo by'abakhawariji bye baalimu, teriyo sahabi no. Bonna ekigambo kyabwe kyali kikubivumirira radiyallahu ta'ala anhum. Yabongerako wa alayhim nazala alquran, Qur'an yakkanga weebali bali gyenvudde benjogerako, Qur'an yakkanga weebali, nabbi n'abavuunulira ne bakola eddiini nga nabbi bw'aginnyonnyola nga ayogera bawulira, ng'akola bamulabako. Wano yayingira bendi mu kwogerako, Ali ibn Abbas annyonnyola bano, wahum a'lam bita'wilihi, n'okugitaputa okugivuunula be babasinga ogikola ki. Ati bakhawariji babakangayo aya kwe bakafuwalizanga ne Ali, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Kituufu eyo aya basahaba bagimanyi ate obukafiri kibo bali mu kwogerako wano, ani akafuwala? Ali kyakoze kimujja mu busiraamu? Basahaba waliwo mu bo abanywa omwenge obwonoonefu obwo, naye bamukafuwaze yakikola ekyo. Nga musajja oyo Abdullah ibn Haram bamuleeta emirundi, bali yali ng'agumye naye tebamujja mu buki, wabula era bamuleeta omukuba, kubanga si mbeera y'abamurji amuwaana nti oserebula musiraamu naye nga mwonoonefu, era ne bamuleeta bamukuba.
kati bwokwata amadhabu g'abakhawariji oba ogenda kafuwaza bal togenda kafuwaza bakulembeze bokka umma yonna oba ogenda gikafuwaza gwe tunasanga ng'agenze mu riba oyo mukafiri omwezi mukafiri kuba gonna amazambi manene boba ahli sunna wal jamaa bagamba la abo babeera basiraamu naye nga boonoonefu tebabajja mu buki ate tebabawaana bateeka eri ku ddaala nga bamurjia ne bagamba nti abo baani baserebula ekyo nno wakuba nti allah yabasaasira abo basajja mwalimu abalungi ilimu bwetuuka mu mitima nga mirungi kuba baali bawerera ddala kumpi kakaaga kigamba baali bawera kakaaga abamu bagamba baali 4,000 bonna bafulumye ku ntegeera entuufu naye bwe yagenda gye bali n'abanyonnyola ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma kigambibwa nti 2,000 bakomawo bonna ku ntegeera basahaba gye baaliko abalala bagamba zaali 4,000 wallahu alam naye ekikulu nti bangi bakomawo era ekyo kiri kukujja eri abamanyi nga n'omulala gwe bayita yazidi al-faqir naye yajja emakka ng'ekimba ekyo kimulya kyali kyamubaladde embirizi ekyabakhawariji naye tannatuuka makka yasooka yitira madiina nasinkana dalasa ya sahabi omulungi jabiri ibn abdillah allah n'amusaasira n'aluŋŋamira okwo n'abamu ku bo be yali nabo ne bakomawo eri entegeera nki entuufu era mu bimu ku bijjanjaba ebyo ebirwadde ilmu biidhinillah era ekyo nezi gavumenti zirina okkitegere oluusi ekijjanjaba abantu abo si makomera si kubatta nambali we batuuka nga basaana kugibwawo olw'obuvundu bwabwe naye eddagala erisookera basahaba lye bakwata liri okubanyonyola ilmu entuufu ekimu ku kitaasa abavubuka abamu okgenda mu nsiko ebikola ebyokwetulisa ye ilmu biidhinillah omutima bwe guba muki bulamu wa illa musobola waliwo oli ayinza n'okgenda mu kkomera nagana ne bwenfiira ng'alaba eyo shahada ng'alaba eyo jjana ng'ekituufu ne bamugaa tugenda kutulisa ng'eyo alaba yejjana naye bwannyonnyola ne bamulaga nti ekkubo lyejjana siri eryo muyirimu nemuyingira bulungi biidhinillah emitima gikola ki mu bimu ku bijjanjaba agagalwadde biddaa ezo n'ebikolwa ebyo ilmu wa illa abantu abamu sintima ne boga tugenda kubatta kalabba bangi ng'ekyo ekirwadde kyamulya alaba nga ne bamuteeka ku kalabba eyo jihadi alaba ekyo kibidaa kyalina ng'eyafiirira ki era waliwo n'omu ku benalabe bola kati bidaa ng'eyaba ikhwani mabegakaawo yayogedde nga bamulabula nti ebyoyogereyo si manhaji y'abasalafu si yeyo kulumba obukulembezeewo gira enneeno lumba ono yatuusaawo n'ayogera nagaye wadde bambulya naye naganze nze sirina buzibu naye bankuba amasasi ne bwenfa era gundi yajja okukola kuziika kwange kati ebyabyogera bidda eyo bwemala okukulya ebyabyogera ng'alaba newe bamukubye buterevu yafiirira ki jana kyo kibeera olw'obutamanya agati ebyo bikola bakhawariji bye bakola ne bwobawoninga n'okubatta yalabanga ne bwomutta ayingira ki ekimu ku bijjanjaba ebyo ye ilmu ibn abbas kye yakola era bangi bakomawo n'abalaga nti bannaye mubakubanga kyemuliko nga bakhawariji b'oyinza obbanyonnyola bw'ogibanga omutima mulamu mubakubanga ekyo kyemuliko lwaki abamanyi bonna abanene si bwe bagamba bano yabagamba ibn abbas mubakubanga kyemuliko kituufu lwaki basahaba bonna bali eri ebigambo ebyali biwoomu eri emitima emirungi era bangi kubo bakola ki bakomawo abagaana baaliwo era ali ibn abi talib yakola enteekateeka mu lutalo olwaddako olw'enaharawan we yabalwanisiza radiyallahu ta'ala anhu imamu al-barbahari yagamba mu kitabo kye ekirungi sharhu sunna unzur rahimakallah kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassa fala ta'jalan tunula buli yonna gw'owulira mu kiseera kyo ng'ayogera ku ddiini toyanguwa kukkiriza na kubuguma na kutwala ng'akulaga nti ddiini toyanguwa okutuusa ddi wala tadkhulan fi shay'in minhu hatta tas'al wa tanzur hal takallama bihi ashabu rasulillah seekawo oyo kyaliko mubuuze bo basahaba baali batya kiseeka kyotugamba toyanguwa kubuguma naye
kujjundeeti seeka basoma ebitabo bingi tumubuuze kimu seeka otugamba amawuledi tegalina buzibu eriyo ku basahaba abakolayo mukolo gwa mawuledi kituufu gwe omuzikiri otugamba naye tolina buzibu eriyo ku basahaba abeetikkako ku migugu bwe batyo enkola eyo nabo ne bafuluma 3 tunagezaako insha allah tubuulire seeka eriyo ku basahaba nga nabo yeyeddaawo bwe batyo bagikola toyanguwa genda nabo ti imaani bagijjuza la ebikole byonna ebikolebwa Imaamu al-Barbahari rahimahullah agamba tobuguma mangu kujjula sooka okakase eryekkubo lyakutwala basahaba bakwata ekkubo eryo kuba tulabye basahaba kye bakola eddiini allah gyakola ki gyayagala yagamba allah eno aya gye tuba tumaliriza nayo eri mu suratu al-ahqaf وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أيو الله لا يقرأ بكافيري وقال الذين كفروا للذين آمنوا abakafiri bagamba bakkiriza mu mbeera yakubajeja law kana khairan boba kubanga kyemuliko kirungi ma sabaquna ilayhi simwe mwali tukulembedde kikola fe twali kulembedde bajjajjaffe Imaamu Ibn Kathir ayina kye yasika mu aya eyo kituufu eyogera ku ki bakuba bamanyi bagamba omumanyi omukugumu aqida mu manhaji mu aqida atuukanga ne bwaba asomesa wuzu mu aya ya wuzu yennyini mu hadithi ya wuzu akunyonyolera mu aqida allah mutu amugulira mu aqida ne bwaba asomesa ku riba mu riba mwennyini awo akusomesa aqida kyetwaga nti aqida teyinawo ogambira nti seeka biki byategesera ne bwekuba kufiirwa aba ku aqida omumanyi omulungi ne bwabanga abadde ali ku masala ga kutayammama awo wennyini akuyingiza ate mu nsonga zaki aqida akati mu aya eno Ibn Kathir omu ku bayizi abanene aba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bwe yatuuka ku aya eyo yagamba rahimahullah mugende mu tafsiri ya Ibn Kathir ku aya eyo aya 10 mu suratul ahqaf yagamba ebigambo bino bikulu oba oliawo singa buli munnabida abiwulira oba oliawo allah namugonza omutima singa babiwulira abazikiri bannamigugu singa babiwulira abasuufi singa babiwulira abakhawariji bannapiraawo bannajjuisi singa babiwulira kuba bagamba kati tebakyagira piraawo yekka naye balwana okulanika juisi kabeerawo singa babiwulira ebigambo bino ebya Imam Ibn Kathir omu ku baimma abasalafu yagamba wa amma ahlu sunna wal jamaa ba ahli sunna wal jamaa abasalaf fayaquluna fi kulli fi'lin wa qawlin ulira ba ahli sunna wal jamaa bagamba ku buli kikolwa kyonna na buli kigambo kyonna lam yathbutu ani sahaba huwa bid'a ba ahli sunna wal jamaa bagamba ekigambo kyonna la ilaha illa allah mugenda kuziika mu ramadana shahada la ilaha illa abantu bo bagamba eyo bid'a ne bwe kiba kikolwa muwanika emikono mu khutuba y'ejjuma babagamba bid'a abantu ate bawanika ki bo bagamba bid'a lwaki lam yathbutu ani sahaba huwa bid'a buli kyonna basahaba kibatakola bagamba bid'a kambiddemu ebigambo bino wa amma ahlu sunna wal jamaa fayaquluna ba ahli sunna wal jamaa bebo kyekibinja ekyokuwona nabbi kyeyayogera anti abatamanyi ddiini bo bagamba mu Qur'ani allah yatuyita basiraamu tubagamba Qur'ani yennyini yatulagira okugoberera nabbi mu bifo ebisukka 30 nabbi mu hadithi yayogera bwe yagamba ekibinja ekyokuwona tiyagamba abasiraamu
yagamba byonna byakuzikira illa wahida, nagamba aljamaa, beba ahli sunna wal jamaa. Nabbi avunula Qur'an, okujjawo nga Qur'an tebagikiriza, babaga mu Qur'an batuyita basiraamu. Nabbi yajja mu hadith n'atubuulira ekibinja ky'okuwona, kuba beeyita basiraamu bangi, naye yatubuulira kibinja ki ekyaba ahli sunna wal jamaa. Kakati Imaamu Ibn Kathir rahimahullah agamba ba ahli sunna wal jamaa yaquluuna, bagamba fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut ani sahaba huwa bid'a. Tebafuna natengereze, bagamba eyo bid'a, li'annahu law kana khayran lasabaquna ilayhi. Olwokubanga bagamba kiba kuba kirungi bali be balitusoso kikola, bagamba kiba kubanga kirimu obulungi abatusoso kikola be bani? Sahaba. Nga Imaamu we Madina bwe yagamba, ma lam yakun yawma idhin diina, ekitaali ddiini mu kiseera kiri, falan yakuna alyawma diina, olwaleero tegenda kubeera ddiini. Liannahum lam yatruku khasla min khisaali lkhayr illa waqad badaru ilayha. Tebalinayo kalungi konna okujjako nga be batukulembera okukakola. Tolinayo kyogenda kukola nga kirungi Allah akuwe empeera nga bali tebakikola, ne bwokiyita ekirungi. Eddiini Allah gyayagala yeyaabo gye bakola basahaba radiyallahu ta'ala anhum. Idhan Imaamu ono yali mukugu, aya eri yagisitula n'akuzza ku bimu ku bikolo ebyaba ahli sunna. Kati mu bimu ku bikolo ebyaba ahli sunna wal jamaa kyekikolo kino nti buli kyonna basahaba kye bataakola oba kye bataayogera bid'a. Kasita tulanga basahaba si kye baaliko tugamba bid'a, kye tugambye abazikiri nti ekituufu bazikiri banna bid'a. Ne kibanyoola ne bakuukako waya, ffe ne tubagamba muli banna bid'a, kubanga daawa gye mukola si bwe batyo basahaba bwe bagikola ki. Bigambo bikyajja wano ebirungi, tujja kwongerezaako mu darusu eddako insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Idhan mu bikola ebinene ebyaba ahli sunna wal jamaa, buli kyonna kye bataakola basahaba ebaki bid'a. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh oyogedde ku nsonga y'abannabida n'entya nnyo. Baganda baffe bangi abagezaako okulongoosa, muffe ffenna tutambula naddala mu biseera ebya Ramadan, ennaku 10 ezifembayo. Tulina emizikiti ebiri egy'abannabida egimanyikiddwa, ogwa musajja mukulu Emawanga Imaamu Kasozi n'omulala ku Tawhidi wano, ne tugendayo kusaala salatu tahajjud. Mbuuza basahaba ne baddiraawo nga batusanze mu mizikiti gy'abannabida, batulamulako busalafu, batulamulako kulongoosa. Olw'ensonga abamu ku basheekha abatusaaza kati ng'Emawanga musajja amanyikiddwako bulungi era musalafu, sheekhe batulamulako ki basahaba ne baddiraawo? Naam, ebifo eb'emizikiti egimanyiddwa nga gy'abannabida, gimanyiddwamu bannabida, tulina kugikola ki? Kugyesamba, kyekigambo ekituufu. Bweoba baganda baffe oluusi tuba twetaaga kwogerako nabo mu mbeera ennungi, betumanyimu obulungi, netubanyonnyola nti ebifo bwebityo bisaana kukola ki? Kwegenderezebwa. Oluusi wabeerawo abantu nga tetugambye nti avudde ku manhaji entuufu, wabula kyetugamba nti no kyakoze khilaafu sunna, kyawukana ne sunna. Kwegenderezebwa tutegeera nti ekifo kimanyiddwa ky'abantu bazuuzi mu ddiini, okubeera nga tukyegendereza eyo okusobola okukuuma manhaji ki entuufu, manhaji entuufu. Akati ebifo bye tutegeera mu mbeera eyo, ekigambo ekituufu kyekyo okubeera nga tubikola ki? Tubyegendereza biidhini subhanahu wa ta'ala. Omuntu okusaala sala mweba jjumaa abalina noonye wantu waki
walungi wali abantu bamanyi abali ku jada ya salafiya ekiba kikulu otagenda kubanga okuwangala n'abantu abo basemberera kigenda kikosa eyali nkola y'abasalafu mukuuma manhaji eno osobola okugendayo gwe noga nti ogenda kubakolako ddaawa naye buli bobeera nabo omutima gugenda mpola mpola oluusi ebigambo bye boogera ng'obalinaanye waliwo ne byotasobola kwogera nga bali awo naddala baruusa ab'emitwe mu kuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala olina byotagenda kwogera ng'oli nabaawo olina byotabujulizi bwotajjaggira ogendayo ekituufu ogamba nti ogenda bakola ku ddaawa n'otuuka ate n'ogenda ne baba nga bebakozeeko ate eddaawa yaabwe etali ntuufu ekyo Ibn Battal Ukburi kye yagamba twalina baganda baffe abaali abalungi mu kulwanisa bidaa mu kuzivuma mu kuzizzaayo bwe yalituuka ku hadithi era eya Dajjal naye baasemberera abantu abo embeera negenda ng'ekola ki ng'ekyuka kyatuuka ekiseera ate be balwanisa ki kati towulira nti oli seefu n'otandika okubasemberera la kyabulabe tetumanya okutya kulina kubeera kunene ola nabbi yatiisanga basahaba mu kaseera ako n'obulungi bwe baaliko naye ng'abatiisa okuzuula n'abazuuzi mu ddiini olwo hadithi gye tubasomedde ku sala ya dhuhuri ku darusi ya dhuhuri nga nabbi agamba Aisha ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum Allah bwe yayogera nga amugamba abo abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe bannabida eddagala nabbi lyewa si kusembera we bali la yagamba mubeesambe mubeewale era bwoddayo mu taamulu y'abasalafu bweto bwe baali inshallah olwo ekitabo kyempandiika kijja kuba kifulumawo gezaako okukibaga kinaatera okujja okulaga athari nnyingi ngeri abasalafu gye beegenderezanga mu kukuuma manhaji eno nga beewala okusemberera abantu abo omutima gugenda gukola ki gulwana mpola ekituufu bw'obasembera nawe obadde ku bulungi ebigambo bye boogera biboogerera abali ku bulungi tebiba birungi era bw'obeera naye awo aga ekituufu kale ffenna obusalafu tukimanyi eddiini ni waliwo abakisussa naawe ebigambo ebyo bitandika okukugira n'otandika okugenda mpola mpola bw'otyo ogenda okwekanga oluusi baba n'emikolo waliwo betulaba ennaku zino wallahi batandika mpola mulamu kuwoomereza abantu abo kale be batuzaala tusaana okubakwata mu nkwata bweti wallahi waliwo ne bukiripu enalabyeko omukubo nga bali mu mikolo bannabida abakubyeko awo bwe bazikira bwe beyiwa eno nga naye bwali awo amyonyereketamu bwaseka wallahi ng'ali nabo naye nga yaliko ku basajja emyaka egiyitidde ddala abali ku bulungi n'okulwanirira amazima wallahi naye namulabyeko bampeereza ku kagundi yatandika nti mpola mpola kikyatandika oluusi agira abantu abo banne be batuzaala temusaana kubagira nnyo bebagira atandika okwagala mbu okuwoomereza bwatyo era naye bwadde eri bamulaba nga ye muntu kale abikwata obulungi era nabo bamusembeza naye n'atandika okulabamu nga tetusaana nnyo kale ekituufu bidaa mbi naye olwo tusaana okukola ki kati alimuhimu mu byonna nti buli wetusembera eri abantu abo omutima gutandika okukola ki okufa mpola oyinza okumaliriza ng'ogendedde ddala kati obunafu bwaffe tulina kwerwanako okubeera n'abantu bano abali ku bulungi oba tebalina kye bali tugumiikiriza ne tubeera n'abo wasbir nafsaka maa alladhina yad'uuna rabbahum bilghadaati walashiyi yuriduuna wajha tulina ekyokulabirako ekirungi nga kiva mu kamwa ka nabbi hadithi eri gye mumanyi eya mathalu aljalis nabbi bwe yakuba ekyo omuntu gw'otuula naye gw'obeera naye gw'otuula naye awo yakuba ekifaananyi ky'abantu bameka ono olutuula olulungi omuntu ono atunda obuwoowo bwe yatulaga nabbi yennyini ng'atwewaza n'akulaga nti ono bw'otuula naye atunda akaki akawoowo oyinza omugulako oba ayinza okuwaako oba ovaawokko n'akawoowo nga kaki naye n'agamba oli atali mulungi bw'otuulawo ono ow'ebyuma bw'atakwokyeza ngoye ovaawo era n'akaso akaki ebyo nabbi yennyini yabyogera asobola okwokyeza kye bayita wano nabbi kyategeeza okwokya engoye ngaamanyi bavuna hadithi okwokya eddiini yo manhaji obadde buli bw'omulinaana takuleka kyekimu obeerako ebigambo by'otandika okufuna naawe n'otandika okulaba naye kati mumulowooza ejja naye abasalafu
naawe otandika muli okubiraba nga mulooza ffenna ensi yonna enaabeerayo abirevu, si yonna enaabeerayo, naawe otandika obbiraba bwotyo. Oba ntegereka bulungi? Ovaawo eitha bw'atakwokyeza ddiini yo, ovaawo n'embeera efaananako bwetyo. Kati ovola abasalafu bwe batyo bwe baali, bw'okutuuka okwogera ebigambo ebyo gwe by'oyinza okulaba olwaleero ng'okusukka oba bwe batyo bwe baabitunuulira, oli n'atukoga waakiri nze embeera ne mulirwana nga mbizzi oba enkima nga mulirwana bwenzigulawo oluusi ngira n'akaveera kange ak'eryenvu mulirwana nkima n'alibba waakiriko naye nga siina mulirwana munnabida ogira bwoti tagenda kubbako lyenvu abba ddiini yo. Ate enkima embizzi zibba biwata, mwayanisa ebiwata ogenda ogira bwoti ebiguddemu, naye ono agwa muki mu ddiini yo. Kati kyobalaba amanyiwe batyo bakikola kikulu nnyo bannaye. Teweewulira muli n'ogaa nti akaŋŋendeyo nkole bwe ntila omaliriza ogenda ki. Era ekyo abasajja abasalafu bakikkaatiriza nnyo mu kukuuma manhaji eno. Temusobola gikuuma nga temulina kusosola okwo. Ate olaba nabo bennyini balina okusosola, balina ebagaa nti abo bayimaani kaali nedda abo bali bwe bate. Kakuba bo bagaa balina manhaji mbu tebavumaye, bo bintu babikwata bulungi, balina hikima, naye ate era ogenda okubawulya manhaji bagivaako, ogenda okulya omusajja era avuma ebyo byasiriwala tebitegeera nogayiyi, ate age balina empisa tebalina kukola ki. Simanyi manhaji baba bagikutte ebyo bagamba kyo kimala, naye nga biivinillah bwe tula abaganda baffe tube nga twogera nabo mu mbeera ennungi. Olwo baganda baffe ababeera ku bulungi oluusi omuntu ali ku bulungi asobola okubeerako ensonga gy'aseererayo, enkwata ye yebeera nki ebeera nnungi, ne tugezaako okwogera ne mu bulungi okukomawo ku mbeera ennungi abasalafu gye bakola ki, gye baliko. Abantu tebabalinaana abo bwe bato, abantu tebabalinaana babulabe eri eki eri eddiini yaffe. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Si kiwanvu obudde buweddeyo nakikeemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiikum. Seeka ku nsonga ekibuuzo no kyabuuzizza katono nnyo. Tuufu nina mukwano gwange, yali mukwano gwange nno ddala Sheikh, naye bamufulumyako ka vidiyo nga yabaddeko mu kifo ekimu nga kyesitaza. Nebe namukubira essimu ne mubuuza, yaŋŋamba mu butuufu mulangira yampise nga sobola mujeemera. Neŋŋamba mulangira tegedde atya okutuuka okuyita, ne mmanya nti waaliwo ko connection ntonotono. Genda okukaakana omusiraamu yakola ki, yabuulira ddala kati ali eyo. Barakallahu fiikum. Seeka ekirala mbadde nsaba ogamba kiyongera tulaga nti oluusi bw'osembera gye bali yeyo embeera etuukawe, atuuka ng'aga nti kakati omukulu ono waaliwo nate kijja labika bulala, tatunuulira na Allah wange anaagamba ati Allah atunuulira omukulu ono. Ekirala seeka badde nsaba kigambo ky'oyogedde ekyokugamba nti gavumenti okubakwata, okubasiba, okubakola kutya kiyinza okutaba solution ku nsonga eyo. Butaba solution etereeza bantu abo bakawarije, ogamba nti ekikulu darasa kusoma. Seeka mbadde nsaba ekintu ekyo kigende mu maaso nnyo, omulango ogwo gugende mu maaso nnyo, kubanga nze nina mukoddomi wange namuggyako mukomera emirundi egi ebiri ku mbeera ezo bwezito, naye mutuufu kutwaliza wamu. Barakallahu fiikum. Kubanga yatuuka ku mbeera ng'ewange wajja talyawo nkoko, talyawo nnyama. Nemubuuza lwaki, naga sikakasa bisala, nemugamba nti onnankakasa. Kati nekitegeera nti nange ndi mukafiiri kyensa atasobola kukola ki kirya. Naye nemuganda nga mukwata mpola, n'okubanga mwenda mukwata mpola, vidiyo muweereza ku vidiyo, muweereza emisomo. Ni alhamdulillah ndowooza wiiki ng'emu yabadde eka nalya n'enkoko, nenga masha Allah agenda akola ki ateera. Masha Allah, jazakallahu khair. Eryo ddagala ddene bannaye ku birwadde bwe bityo, lwaki ye bw'omukozesaako ekyekkomera ekyemmundu alaba ayingira jjana
kyebabapikamu mulyamulaga nti gwe genda bwoti ne babamusibyemu bbomu agagenda bwetulisa ku kizimbe butereevu oyingira buki kati akola ekyo ng'amanyi jjana naye bwannyonnyolwa mu mbeera ya ilimu n'omulaga nti eryo si lyekkubo ly'ejjana nabbi tatusomesangako bw'atyo ekkubo ly'ejjana lye lino ne lino nannyonnyola biidhinillah omutima mulamu lyekkubo erisinga bali lyekkubo eddene mu kujjanjaba ebirwadde ebyo ebifaananako bwe bityo biidhini subhanahu wa ta'ala wa illa bwe byonna osanga oli bazonnomusa emirundi ne bwe giba 10 ng'aga ne bwe bansiba ne bwe bankola ki ne bwe balinzita nze jjana ng'alaba nti eyo ki jjana naye bwannyonnyolwa obulungi ne bamulaga nti eryo si likkubo ly'ejjana biidhinillah mutima gusobola okukola ki okukomawo eri amazima nga bw'olaba ibuni abbas kye yakola abasajja bano bangi ne bakomawo eri eddiini enki entuufu era bannaye ekigambo ky'okusomesa n'okunyonyola abantu eddiini entuufu kikulu bangi bakadde baffe abaali mu mawuledi ng'emyaka gyonna bamanyi eddiini buruda nga wallahi leo tasobola gagendako nga yamala okutegeera eddiini eki entuufu biidhini subhanahu wa ta'ala waffaqa allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.